Zembabuulira yabizemu waliwo omukazi omulala eyavuddeyo naye nze ndowooza wakati abakazi be tuba tukuba abakazi b'amakwana abaagala temukuba wano jabane bino kati Bruno K tetukyalina kipya kitumwogerako bakazi be tugenda tutandika okukuba kati fe abeewunza effe twewunza gweno omuntu ne bajja ne bamwogerako ekintu kimu naawe n'ozunza embaliga n'ogenda ekyokubiri nga tuvudde kubanga Bruno K tetukyalina kipya tugenda mugamba Bruno K yamanyi naye kati kambuuzemu Bruno K agukwatanga mulimu ayina kwagala abakazi batategeera kiki gwe nga eva bulijjo ofuna damage ekyo kiri awo naye naye kiraba naye nga mutandika okufulumya zodiyo zammwe mulekerawo okupreachinga ebintu mu society zaffe ezirimu abaana abato omukazi omukulu olina okubanga oli mukulu kusinzira ku ddoboozi manye n'eddoboozi ly'omukazi osobola omanya nti omukazi abaddewo okumala ebbanga lyogedde ekimala eryogedde osobola omanya eddoboozi eryogedde n'eritannayogera bbanga omukazi oyo eyafulumye omukazi oyogedde ebbanga oleka waliwo ne independence otandika otya okupreachinga firisamu ku gundi biki bye mwagala okupreachinga mu society zaffe ze tulimu Bruno K bamukozesezza bintu ku nsi kuno Bruno K byalabira Bruno K nze ekizibu kyalina nkimanyi omusajja buli bwofa kasinga nnyo ku ndabika oba ogenda bonaabona n'abakazi b'e Kampala buli bwofa ku ndabika yo mayamba mwe cute boy simanya mpunya bulungi omusajja olina obulokolekako ne woba oli smart tewunya ku nkwawa obeeko basatu body discouraginga sayimo bulijjo mmanyi waabuvunanyizibwa wawunya ne kavubuka abo oba obawonye. That makes you a man. No, you know kubeera muyonjo as a person naye lwaki muyonjo kungulu buli ajjagama munda mukyafu ndowooza ayagala bba uniform. He's a true luster. Kuba bwabanga kungulu ye muntu gwetero uli agamba mbu he's a cute boy. He has to look good. Ukasikinera yeyogerera endabikaye kati ogwa kungulu kuno muyembe kunyirira mungulu munda bagamba muvundu. Sijja kutanga ku debating amusajja munange kwebyo nze isonga yange eryemu bannaye tubikooye Bruno K takyalina kipya tubikooye mumuleke kati ya tutegeeze butegeeze naye ye mulamu omutwe bana tujja kuyomba n'abalalu ku kyalo kuno mutwala abantu mu rehab niye abalimba ki edinishino bwa byamukwano manyi kati kino kyogera nga musajja musajja solobera wona kuno otakwana naye nno y'abasajja eri wala bambi olemererwa nno y'abasajja eri yakati gwe Haffy nomalo nesimbamu olaba nti ndi mugumu nyinza okulemererwa tontunuulira bw'otyo ng'atunula mu kaleega tumumanyiira olutambula mu basala